kibako isabokkirize nkibe nga sinagamba ku kibe taata omulenzi ono okata ow'ensenene omusanze mu kkubo taata musanze omusajja atwetikidde mu kuba engalo bw'ati ekuyinza mukubalira ebiseera taata bwe musanze abadde kabenje ankakasizza nti abasawo abalungi nabo gwobalina ayagala genda bugema etaata nga bwolwakize mu ddwaliro etaata yakayimba akutwala kaleeta abe bugema neyanze taata gwemisana ali mbyuma akubya zizo nyana zizo abange mutwengalaganayo omusajja sukali na polisi babakwasa empiso etaata buli amanyi wagyekuba ayazimbe muli basawo yomibakakwasa wegeme ata omulimu gwebugema gugenze bukwaku gukyatambula bajja kulya enjala ebaluma mbawulidde ate olwo muzeeyo taata ensimbi twazikola ensasanya etusumbwa nenyingi za alhamdulillah esukali yatutawaanya kubaza asooka waffe etaata omwe makuba oli mugagga noja omugagga etaata waganye tiringa usigala kuzala geyanze taata taata kyanaterero kujjako ng'ogambye ebiddako mbiga musajja kabaka kakasala omuntu atuuse mu lujja muno afunye poloti y'entebe taata afunye tudde waggulu olw'okalonda ekitiibwa baba tuweddwa inshaallah nekiddako alfatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر له وارحمه وارزقني وعافني حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ya Allah tukulajanira tukusaba omukolo guno gwe tulimu ayi Allah okutuwemu emirembe ate tufunemu ekigendererwa tetuliko olunaku lwa leero wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin amina amina namwe mugambe nti mulenyera kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tajja kabaka taata eddane deroliona eggwanga Uganda lyamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola zonna kale twesimye nnyo ekitiibwa kya Buganda ky'Abaganda laffe tukikumbenga buli afunye eyakamyo ngamba enfo agikulukunye esamu etaata okudduma embuga etaata ebyokulya n'okuyolera nabyo mazima era banyinaze basenga mmwe etaata akedde mu makimbi kinywambogo etaata basibe empombo nga zabiwuka obugalo babasibidde oluwombo nga lwanswa nnaka tweyanze oluwombo nga lwansolosozi etaata basiba oluwombo nga lwannumba etaata ez'essatu olya lulwa taata nja kulya nsolosozi lwaki kubanga ziruma atudde yukantura obugalo butula mukire mwana mwababe nayandezala ebyoma abantu mubakebedde mubasanze mutya lotuwe nabwenyaluseera bonna babadde balamu bulungi obubonero busatu naye wabaddewo omu abasawo mwantamaako ajja kuwona naye ng'omanya nno baleme waziikwa wabaddewo omu wetukebedde nnyo omutaddeko ekyuma yes taata ne tusanga ng'alinamu ekizibu ky'ebirowoozo baba ne tusangamu n'obutali butebenkevu ne kavaniyologi nga kamuli bubi wasambodde ye taata omukozi otya nga gwe yasoma kunsingako mukubagizza ne mugamba n'omugamba agira alindakoko katono
agenda mulaba essaawa yonna. Bakugambye liriddewo trafiki eyesonyola kyama kyogamba nti oyo anaamuza ebirowoozo ennamayumba gyali taata bwanabanga ntusobola bana anti biiteneetereera iye taata ekinjogeze binyi kyekyaki sojakabaka olina kyogamba ono omusulo omwana taata nina kyeŋŋamba gamba yadde bogobogo si muliro bano bakuwa ekiwejjowejjo nakulabye nga totemya okukkakkana ng'okabawadde akaki kaloozi koldi kabawe ate awe bagayo bagamba okulima ate mwebazanye bwa mitwalo 5 taata mbawaddeko akwesiiganako okunaaba owadde bwedobolo essebo amakulu gajodi mulujja mulagana mu abalongo weewaawo taata mukikulira obugalo wamala ebyuma bambeera entambula biri namayumba tugende ku kiddako banyabo nze kyangana okweruka mazima asiri anagano yagala bantu bakulu sojakabaka wampa ssebo byonna mu byonna essebo tubaniriza nnyo bulinyana kitaffe n'omwana n'omwoyo kubongerwa bwebulire ebuuyo mukama mulungi mukama mulungi taata kyonna nze mbeera ze kubirigaliza kyogere nnyo nsanyusa okubalaba zikube bazivuga nga akabaawo mwebale kola nsimbi kubanga ensimbi zibalabika mudakiika n'enjirinyiri ni mukyongere engalo ekyo nojjolerayo abantu 20 essebo basinga ne namayumba essebo olakatamukago tugende mu nsoga enkusike musigale nabweru awadde passport buli muntu omusanga naalya taata obadde okange waje mukulu kkiriza nga bwe wankakasizza nti gw'onoobajja gwe naalimisa erinnya lya mukama lyebazibwe nti ndige eggende eggwanvu lyewansindiseeko weewaawo taata bwe tuyingidde tusanze essenga yeeteeseteese bulungi n'olukiiko lwe olubaddemu bataata bamaama ate n'abatakansi weewaawo abatwanjulidde ne tutta omukago tussa omukago ab'ente oludala abeeno oli omuntu ab'ente n'ab'omusu oli omuntu omu awolala akuwata olukuba obugalo era taata tugenza okuva ku kasozi naalya ketusembezaayo mazima nga tuzaaliddwa mwana mulenzi dokitari rich yazaliddwa dda bwana mugabi richard dokitari alayidde nti mu nnyumba eno mu lujja luno mu maka muno temuliddamu kubaamu muntu yenna alwala yadde afa kubanga mukubenga lokozi mukyalya tuzadde dokita nabanno atukakasizza nti n'obukusifu taata bw'alina kabanga mpawe kaaga nga mukutteko kuba essanyu lyokka taata lyatulaze nga tuyingidde mu nnyumba pulira nga n'omusimbu ajogomera erinnya lya mukama lyebazibwe kituyambye kimu butagwa naye nga tugenza okuvaayo ng'emitima miteeko kyogamba taata n'olukiiko lwe bakisiza kimonga nkuyege mwana mulenzi dokitari mugabi muga azaliddwa bakkiriza oba ayagala asule bwe bugalo bwewulira erudda eno yogayoga okuyogayoga neesiimye basajja ba kabaka bakkiriziganyizza wamu n'ab'olujja luno obwaba omusu nti kabanga mpawe kaaga okuba bukubi mabega siiringi kino ekiwambya bajja kuba bakimaliriza abanga omwana tugonnomulako ettwalo lya mbiikiro kyawakasanga eŋŋamba ekisu ate alutegeeza ti omwana dokita richard mugabi awaddeyo omutwalo nakkirizibwa okuzaalibwa era nga ge maka gano ye yagazimbye wulira obugalo n'akaluulu abakitegedde awo bayinza okugaana okukuba engalo bannange mukuba engalo taata tatukyawa kati asula muzigo tayinza kunkubira ngalo mu maka gano mazima abalogo okuzaala kujagaana naye nze saze na balogo eyezaalira akira atemente saalongo nga simulaba asigaddewa akyali nya ngamba kaziire kukaseera kala mwanyinase ninze gwe ofulumye emmali ogiraga abataka kubanga bajja kubuuza ku Uncle Rich kabampere akayimba wano kamu taata muli baddembe okwenyenyaamu nabeega dokita oli we twazze
taata asonyiwa okusobya ye mukulu kkiriza kubabo nnyo tobwatulamu katolo mwanyinaze weebale nnyo weebalire ddala weebale nnyo senga w'abaana weebalire ddala okuleeta omusajja ajja myaka gy'omwana wange alo abewanga obuggalo bannange kuba ebyo gy'obeera senga n'afulumya omulezi ne mwebuuza afulumiza jjajja mole mwana mulezi mole dokita ekikunjagaza lunyirira bizigo onyirira sente lengeri ikolikoliripesasolo mwanyinaze mutwale mpolampola mu kayimba kaako omutwale mu ntebe ye omukwata wapensako omutuze mpola ng'atuuza egiraasi ku mmeeza omuggyeko kali omuseeko kano mukubeza cwa akawula omupangisa ku mugagga neyanzisalibyo baneyanzege abasigadde mwenna mutuule oleka dokitari rich eyakula obubi weregeze katonda mwanyinazogeze n'okimusa ekikolo nenda abawulu bonna nga bawedde mukonzaawe nga mugabadda mukyala mumbejja ani atakimanya atakubangalo wamma mwanyinazi sooka otuuze omulenzi mu ntebe obukamire ku ttaka olulomboje eyaze nebbanga tamwanjulanga musango kola ngwafumbira abalangira avuga mumbejja otyo awo dokita woyagala awo awo dokita woyagala awo nebutusiibawo kale mwanyize luve ku ntono oduuke ku nsanda mwanyinaze nno musanzaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Batata tutuno bamama balina mayumba basenga banyinaze sisi nengalo ezivudde wange nga nyingi basista bange abakudda ku mugongo ab'emikwano n'eŋŋanda sisi nengalo ezivudde mbataka ekyengulu nga zirigaladdu ŋamba abatera okuba nti bakuumye mwannyinaze wano ye abawangala nayo mulongo nsanyuse nnyo okubalaba erinnya lya mukama lyebazibwe okubasanyusa obulungi nsazeewo okubeera eyo nga neekwekakweka olwaleero nveeyo nkyabye oze kukikuba mukikubire engalo omwanyinazoleramu amalala ogenda kukyabya ngenda kyabye kyabye bakuwaala ono y'omwami wange abadde ankubaganya buli kiseera omutima mubadde mubbanga bawumaa nga buli wamulowoozaako oli wamulowoozaako mpulira nfa ate ngaoyo kyenavudde nsalawo neŋŋamba kija kubeera nga neekwesa ekimala kimala kanyanjule omwami ono oba kiba kibe saabagambye saabagambye tagenda mukwanjulira saabagambye kulw'omwana wange nabisubi yono gwe waŋŋambako bammwe ku lw'omwana wo nabisubi baneesha omwami ono gwe mulaba nasoma naye ku univesity kumwenanganasiibira sooka olutuwe olwo kumwenangane alagirira munne yandaba n'agwa amameeme olwa figa yange n'agamba kino ekitala ekiwala ekyakulaba ekityo obulungi ekiringa ekinyankole kirabika kinsaana nagenda okulaba nga nkuba eriiso ono omwami ankuba eriiso kiki kyanjagaza mulina olowooza ki nagenda okulaba omutima ngutandika okunkubagana nagenda okulaba nga ntandika okunsaba akanamba k'essimu ko nze sirina ssimu nagenda okulaba nga nzigirayo ka $1 $100 naginkwasa neŋŋamba genda ogule essimu iPhone konze wangi mulabye essimu saabagambye mulabye essimu kuba kati awo bwe twatandikira
n'atandika okuba nga nsuulasulayo obugambo ambimpinga neŋŋamba kansalewo ndaba ate ampitiriddeko bwe ndaba eriiso nti kaneera empulira nga nfa tuulako waali bakulemu ddagula muzibbiri mbeeko gye nkutuma emmeekapu akyamunyumira embaga enyuma myaka dogera tuwubireko. Oh my god, kino kitalo OMG bannange bataata wetuli ekikulu ati abasajja bangi weewaawo muyinza okulowooza oba bano bonna bange naye omusajja gwentaddako akamuli omusajja omweru oyo afaanana abatoogo yoyo abadde abonyabonya wannyuka omulungi n'omupimira ebiseera mwanyinaze okumbera akayimba weerekereza osigala omulenzi odde namayumba osokompereza ttiimu zeezo 3 oluvannyuma atonderera emmali omugagga ng'ejjudde abadde ayagula mumulye mwanyinaze kusibule mu kayimba kaako mwanyinaze weerekereze don't forget kati nno dokitaali weyaze twagalamu mwana omu kandeta abaana abo mirundi 3 gyokka abatuliseeko tugende kukiddako Hamza ulira akayimba kaako kali byuma ulira sebo taata zono nga bwe nakugambye nti tuli bazzukulu b'embuga era nga tuva mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo tutuukaganye naffe wano omwezimba omusu etuvumba embuga wamala ebyoma byagala mwaba omukisa ulira ensonga nyingi ezinnetera okwenyumiriza mu byobuwangwa tusibukamu sibukamu bakabaka ba Buganda ewa Ssaabasajja bonnamuge ebyosanka bakabekisemu otyo omulenzi osimwagala naye enyimba zezaagala ogamba gundi ono gundi ono kyabasinga sebo taata zono olw'okuba nti tuli baana b'ebbirente nga bwe nakutegeezezza bazzukulu bakatongole mugatte mulema bazzukulu akatongole mugatte bulema mukikubira engalo zibatule era nga amannya ye Dokita Richard Mugabi abanga omwana getutadde olwaleero mwenna abalina ebirwadde sukaali nakanyama pulesa siriimu tufunye dokita kera kumakya kuba essimu genda bakujjanjabe fire mukyaki sirya mmere tebejjako tekola etya simanyi kera kumakya kuba essimu genda wa dokita akujjanjabe fire taata mumukubira engalo ez'amaanyi abekiro kino mugudde mu bintu omusimba ogwa muliro mumugudde mu bintu taata twakiise embuga omulangira yoyo akuli mu 5 era ne kaliwoomya ebuyi buno omulongo Ssaabasajja olw'okuba nti mu lujja muno mwajja omuzaana oyo nayaze mukikubira engalo abe wange ate olw'okuba nti ono omuwala yakulira wano nayaze ku mukolo gwa munne muzikubire ddala sebo taata obwakabaka bwa Buganda tubuwagirira ddala ffe bazzukulu ba Katongole obwegendereza 2023 ogwo mwaka obwakabaka bwa Buganda mwasawo yokezo ebintu by'obwakabaka beebazizza nnyo omulongo Muyingo Moses Waswa mu linnya lya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima wagala obwakabaka bwo era n'obuwagizi omwaka guno obwa 2023 n'ensimbi zowadde eziwa kolansi okuva mu tawuni eri konti ly'omuzungu mpaka wagasolomwanika ne kyasomega n'akoonamu kaibeene eyo yo byensomye okuba mwami Mugabi Richard Salongo Tubbi mazima abe wange nkaddamu omwami Mugabi Richard Salongo Tubbi mukyongere engalo awagidde Obuganda ne sente 3 miliyoni bwa wiikendi bazzukulu ba Katongole mugenda embuga ne mukiika okukwataddiza tweyazeege ayi taata ekyo mukiipeere
Sarongo Mugabo tuyanza aitata erinnya lya Mukama yebasibwe tuyanza weewaawo taata bali kutwaliriza oliteekateeka ennungi taata twesimye ate ekyaleko nebisiraka taata weewaawo pakiriza nti olwobajja leebalisa neyandiza libyoma kalinonya mu kompyuta ompa akayimba agaita abaana bange abawala babuuze ku bagenyi bano bwebaggwako ompeyo n'abawala n'abalenzi oluvannyuma senga adede mali omugagga ngekikubira engalo fe taata tulikawulindiridde aziza tuli basiira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alaikum assalamu tukubira engalo abe wange kale mukirye mbolabulabula mukirye mbolabula neyandizala emyuma taata olinawa gano ge bazinanga abasimu obukupa kubanga toga tuwativisatu nyumba natogera 2 ziri mu fumbiro 5 ziri mu nnimiro ngabaleesa amalala kubadi naffe tusanyusa okubalaba bannyabo abali mu maaso nga munyiize mwe mujjako ebyuma kati tusanyusa okubalaba bassebo tusanyusa okubalaba bannyabo eradde bannyabo amiina nammwe mwe bali kutusabira mumulese ali atya mukulu wammwe yeeyagala mekapu tannakulukuta bwe muddayo mumugambe omugagga gwebakwasiradda waggulu sente za mugagga taata gwebakwasiradda waggulu ayagadde obutasumulula ekituufu tulabiddeawo nga bifuusa amata basawo ne kyekamuja sabula etanaza gurupu taata tuleke tukole ku kajanja kubanga twazaaliddwa atikugere engalo oyongeze 5 batabanibo kyeraze lwatu nti enkula y'omutwe yekuweesanirira nange mmaze okwerowooza ojja kunzikiriza njanjawaze nga bamaze tu okuba musago olaba oli atagadde ali mukazi wasaamu jjiini wamu mwanange suri salamu tojerabira balamuseko Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sega. Sebo. Mukulike kubo. Mina sebo. Kile dale kubo. Sebo. Mwewe tunonyako. Mazima. Ati azalo omulungi afa bintu. Ozalo obubi ofa polesa. Awe mulengere babuuzizaako ye mwana wange omukulu mu lujja munakulira abalenzi. Ate gwe abali mukufira emyufu twebaza Katonda emwazinyi wa kuno ate gwolengera mukazi emyufu omulaba omukambo yatayirira mululagamba tata nsonyiwa ne bwolabye entambula bwe nti mbadde mbeepimamu olw'okuba omusana mungi kkiriza baleme kunfaanana zekiwala tabanzaala nakyo mbambaze kati ku saluni bakuserera kyenviri kale ali myumba atambula kambambaze gwebakwasako saako sekambambaze taata ono atayirira muwadde musaayi mwe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubale kutwaliriza musajja nange kimunyumira mazima ono omwana alebanaga ekofero bamuzaala nayo olye mutuuse dokita webale dokita mukuligotasio mukaseera kano etaata nazzi kuno seka muzayirode kankuleetera abaana abawala etaata abawala wala ensonga z'omulujjamu abawazawaza okumujja eri etaata naleka emirimu sole abawazawaza dokita naleka
ebiri abo mwola abagonda balinga bakola mwandiweya wamma akali okundagakwate ekiradde mukulika amakubo tusanyisa okwalaba temukyerabira tusoboke namanyuzi gala nabimba tusanyisa okubalaba ku bassebo ne bannyabo era dde bassebo ne bannyabo ekiba kyabbeeyi omukazi tabuuza mukazi munne nga asanyuse oba kiki mukulika amakubo bassebo ne bannyabo nga tukukunadde paka lwe twatuuse wano era tubaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo oyo nno gwolaba babuuzizaako oyo gwolaba babuuzizaako otipinga malanga yesenga kulannama yalannamya ensonga z'omumaka muno kali ate amudiridde katonda musawo omuganda mama musawo omuganda akolera mulago obuganda gwanga kali omunegere w'embeera nyingi oyo akola South Africa saloni mulaba kati ate ono anakoze enviiri yaliko ebyekika kya wano byonna yasamirira emmandwa za wano si mmandwa ngamba ebyapa by'ettaka endagaano z'ebibanja nekkaniza kati oli asembeyo siyakamyufu be bayimba akayimba kali akabonyabonya omukulu emikolo nga gikendedde temukubanga lukaamu basiwulire andimukomisana alabire banne nedda yanamanya bwanalungamya twakitegedde nti obudde bwa musana ne tujja nga tweteeseteese taata ngenda kuleka obusomesa anaabalungamya mu nkozesa yakambatadde obatadde n'entambula babawadde entambula babawadde entambula kusula amaaso agaebiwandiiko mumugambe ono muyaye taata dokita mugabi mazima bwe yabanga ava mu ssaza eddala ng'ajja mu ssaza eddala esebo yatwalanga entuuza bataka etaata yaleetanga enjogeza etaata ne boogerawo ku ensonga zonna njagala efe enjogeza taata nagireese okusiima bire kasodde Zachwa okulabira abantu mukatuusa kenjogeza kyekamuzanga opa amawulire sebota nzono ebbenyo mpulira wenjogeza kubayogereranga ebigambo byonna okwewala ensonga okugwa obutaka weewa oba obutabaamu mulamwa nange nno kemulese oba obutaluŋŋama ekyebbe ekisigala kya bbeeyi etaata enjogezi eba yaboogezi etaata barakallahu fiikum kabiira neyanza taata neyanze ate ono wetwegazigazi limanyi okwetekaya naviiramu awo nedda taata ono mulebeesi sente ziba zange ne bajja nga bandeebeeta tebalina mirimu gy'amaanyi wamma bino byansi gwate yeyagaliza alinga nti gwono njogera kulwa mukulu wange n'emikwano gyaffe betuyise nabo okusinziira ku bunene bwa dokita etaata ateeka okuba nga alina abamwerekedde ebikonge taata abalina nnyo ojja banyanjulira mu maaso awo etaata ali kompyuta naye taata lwaki atuseera omudigido nga ate tuba tugambye kuzinira mu nte kuzine mwanyinaze nomu Gata tusasira ogenda kutuzaaza emize totukabya amaziga tulekere enseko n'essanyu ku kamwenyumwenyu mu matama
gye babajja kirundu oba omugavu baziyita enkoba dokita dokita baniso gwerute wubyantu bekimanga n'emikono ebiri banga asibula eggwanga wallahi amongo dokita sola omwana siziyaki ekikuba engalo nti omwana ayakannyo bannange omavani tuuka wenna wubira kubekyengulu gwe mugamba kyabefulumiza bannange mu kaseera kano teyenkanika bw'otunuulira muvani amafiga ge ne sikini ne mwenyaye webona omuwala bumpamu kyompa ŋŋende wangi taata okusinzira ku ndabika ya muvani taata olususulwe n'akazigo mmenyo webona omuwala bujangu nga bwonagira muningiira taata ninayo alina ansa kamuwe ku ndabika y'omwana ono webona omuwala bujangu gende waffe n'emitwalo ebiri bwebuno nedda taata vani kukotunula ali mbyoma singa abaddemu nnyoko nga yali awo okuba kayimba ki walumbezaya taata mukweddalu abaana abalenzi n'abaana b'obuwala mukweddalu taata kubadde olukusa babatadde mukweddalu babatadde mukweddalu babatadde taata olwatwa eddagala ly'eddalo tunakubeera olwabalikuwadde taata tetuva wano nga bakulemedwa dokita taata bakomewo bange bakwateko dokita jangu okwateko taata mu bugalo kule bakasukira bakwasa bukwasa taata jangu omukwateko mu bugalo ali mbyoma kibe kayimba nategedde wampasebo nga baana mwe temanyirira bizigo munyirira asimbi mazima bani kwata kajambo oba ka high five okwevanisha nawe okwata ogwo ogw'edokitaali bani njagala onamusize ku mwami wo nga nomugaseko toyagala tomuyita omuntu olubuswiti mwita agantu aganene gamba nga ndabira wa nuupu yange ndabira wa NRM ndabira wa nalufeenya oba guleda mapera house Resoli Mountain wana omusajja n'abalema nga bakuba engalo kwata sanso okulaba hansamu wange kale n'abakyala wange honey baby sanso okulaba kale mukwano gwange asinga bonna obugalo abe wange banilekera wabate bangi likyakaaba sanyo yayise ne banyina abalina diguli mu mapping and survey taata yayise nabo kuli sevenis birimu enkayana oba zaakazaake zalinga
nga mugamba n'abalala bwe mulabanga ambuleera awantu wonna mu kiwango ekitiibwa taata nakambadde simanyi nti omugagga ndaba n'akabadde kasigaddemu nako kaba keeyongeze oba banyina beeyagalidde nedda anti bambejja omulamu ayagala awo ne lwakulumba omwasimulanga bugolo nono muwe small size kati mumuwane n'abenfumbiza bano beyo kamera essanyu sookera ddala lye tulina pitirivu nnyo era obwedda ndi eyo nga neebuuza bwentuuka mu kifo kino alhamdulillah kituuseemu era nzize nzijudde ow'omukwano omwagalwa webale kunyirira webale kuba omukyala omulungi era tuli basanyufu okuzaalibwa mu lujja luno nzizena bingi ate era nga bitegeeza ebintu bya njawulo nnyo eri gy'oli buli ekiri muno tumiddwa ow'omukwano Dr. Rich nzizena bingi nsookera ddala ku kintu kino buli omu kyalengera obulungi kirina kala eno buli omu agimanyi bulungi nja kusaba munnyambeko kala kyeno abagenyi baffe nedda kala eno ya kyenvu ekibala kino kirina kala eno era nga Dr. Rich antumye nti kala eno etegeeza ky'amaanyi gy'oli yekyasinze obuwangaazi mu nsi muno era asaba omukwano gwammwe guwangaale nga kale eno efuuse ekyomuwendo kikubirako mu ngalo ndi emyaka 4 gye naakalaba kale beebale ekirala waliwo nakano antumye kaleete akantu kano kigambo I love you gambanga bakazi bakagala ne bobo mulimba okamugamba antumye nkugambe buli wawulira nga ayina ebimusumbuye oba ng'akyankalanyemu swiiti eno etegeeza gwe gwamala byonna era nampa n'ekyokunywa kino ekyomuwendo eri haniwe omwagalwa mama baby era kala yemweri era mama baby Rich nti kala eno ekufaanana ekyokunywa kino buli wonookinywa oyongerere ddala okumyukanga kyo buli wakusanga ng'omyuse ng'ekyokunywa kino kimyufu kya yero ekintu kyokunywa kino tunula butunuzi ku kala ya bebi waffe okitegeere kimyufu omulala sendisigoleka omukwano vani tutumiddwa Dr. Rich era nga atuwadde ekimuli kino nga kirimu obubaka bungi kirimu kala ez'enjawulo mulimu bulu mulimu white
mulimu green, mulimu red, ekiraga nti added color to his life. Added colors. Ne buswiti buno tuyise n'obuwerako nga buli mu nkola ey'omutima n'atugamba nti kano akayimba akagamba nti ondi munda mu hati lunaku akayimba ng'akayimba ku lulo n'ebirala bingi ebirimu okuli ebibala n'ebyokunywa ogira olyalyako nga bw'onywako mpaka wanajjira okunona. Amuli munda mutima nga musaayi omulala mwedeyo yanagamba lalaoke kakali mukasera kano tweyanziza nnyo obubaka tubutuusizza mukwate emaali y'omugagga. eno wafunda waserengeta Yonyiga mama. Neno mpedo. Buli Bamuwadde ewe teyaza kalungi Ssaabasajja Kabaka abaali ebijeri wona bigenda kubanga eketebuna obwa Buganda gugwa misana wane Mario ogitamya abalala. Mami wange omulungi sanyusa okulaba webale kujja kwada parking da akago kano nankwebaza era nkapakinze n'omukwano mungi nnyo kwemba nga siriiwo ebintu ebirimu bigenda byogenda okubeera ng'olyako walala mulimu omucungwa guno nga gutegeeza obutancunganga mulimu ekicupa kya fanta ono ategeeza you're so fantastic mulimu apple as you know an apple a day sends the doctor away. Mulimu ekicupa kya mirinda genda kuba onywako mpola nga mulinda mpaka bwendidda. Mwala ebigambo ebijjawo nebyamakulu. Mulimu enanansi ekimanyi kibala obeere ng'olyako mpola mpola wesiri obeere ng'oli mulamu bulungi. Naye tulwayo kabaluvalu kabaddizeemu tebakakuse linda mujja kakukumira. Sweetheart, thank you so much. Tuufe kippo kirimu ebibala ebyenjawulo ate ebisuufu ndabeeramu nja kukwatirizaako nga bwogambye nkulinde nga mirinda akalowulidda ate nkusuubiza nja kikola nga bwe mbadde nze nkikola ebbanga lyonna. Dokita ebigambo bye bitono kale museko omugwa ndabala luse musibire twale lusira mulyango lugenda kutyaka kukoza van being nti ngenda kutwala eri ewaffe ku luuyi olulala kwesa olimiru kati kwesa olimirwo ngenda kwesa olulimi lwewaffe. not problem.
asova ntukwakira omuka yitu kandi tukutegerize ntukwesunga tukumanya lyali konka ntureba obwire bukuse bugenda so mbwene mutakagenzire ninshaba muteekaho akantu akakwijusya kibanza okwakana first April nina kukuba empeta n'ebintu bikotokota mugita todisabisa mwana wange mugamba mazima kubambikooye bino it's right time this is time no kiseera nga lumu eri kulanga dokita abikoye kakikola kimale abikoye mwana wattu bakubira mbagaliza akasera kalungi njagala okubasibulira wano kubeere bulungi balubalu kabadde waawo yalinga akaba mulembe guno zigadde nze Saalongosi Makula Ronald Mbogo gugwe misana kanzire Luweero famire yange n'omukyala babatumidde nnyo mubeere bulungi era mweraba kyekalina waali kikube bagazina bataata wangi mwami wange balamu bange abagenyi bonna abamuwerekeddeko bambi mwebale nnyo mwebale kutanjwa ate era mwebale mubeererawo mu kaseera nebana ina ekyeyo kyoga kyabadde ayagala ekyo kibeere kigenda omukaabya Banyak